Yetandikiddewo Vena kitundu kyakubiri. Ono gwe tubanja gwe satu tukubanja tonna sasula. Bambi ngenda bawa sente balandiroodi abanno balandiroodi kati awo katwalemu ennyanja. Katuyamba mundekere ka business wakiri sente kati tutenkanye nazija bannange kuba omunaku. Director Mukisha Frank Film etandise nagambiddewo twolekedde Vena ekitundu ekyokubiri. Producer Ivan Sentamu songa ate mwana tu bano bakikwasaganyiza ddala okulabika nga bagikutuusa ko. Hajjat Fatima ye production manager wa film etandise olunaku olwaleero songa ate DOP ye Edward Nayulika gwe kyoba omanya eva buterevu mbanaffe aba Free Films Uganda. Kiba kina Uganda Vena kitundu kyakubiri tuba tusimbude. It's me your boy VJ Josuke, a video of more value, the value created by both you and me. Secretary Vala Nakide mu firimu etandise olunaku olwaleero. Kati wano tulina omukyala gwe tutandise naye tanyumiddwa ka Nigeria ka VJ Josuke yererula. Ali mukalabira ku TV naye era nga akajja ku YouTube okategedde. Kati munange awe kanyumanga Josha kalakata supidi nga wetaaga okunywa mu kutuzzi nenga aliwaje kanya nnyo kamala. Mujjukira nagamba ntino tuzanya bulamu bwa bulijjo ate obulamu obwali bubaddewo mu bantu abamu. It's a true story bambi wetufuna story nga tugikuteera ku lupapula ate ofune solutions mu bulamu buno obwensi. Kati sisi abaali wano nga waleeta kabulaza muli mutya sisi obulamu kiriya buli kimu kiri bulungi munnange biri bitya eyo gwe kyobomanya mwana ewange sikiriya akamaali mwana kabulamu kalina engeri kebuzaabuzaawo mwana ekandya ewamba sibijuwa sisi ng'amubuuza lwaki tonkubirangako okimanyi nsobola okubaako kyenkolera nalingaanyeeko kuyamba kabulaza kati sisi nga yamugamba nti kyonna ekyetaagisa wakiri yandikikoze oba kwewola ssente oba ki naye nga n'amubeerera nagamba nawo pulaani endala olaba ku saidi eyange ebituufu zo ssente nzeetaaga naye ze gwolaba nzize nga nina kyeninawo kwe kujja munaye nsobole okuyitirako wano ate nsobole okumanya waliwo gezi ki amuyitiramu. Kati olaba ensonga enkulu endeese kati ku ttaka storage ttaka ki sinnalitegeera kutunda ettaka lya muzeeyi gwe oli musiru gundi kyekikuleese wano ekyo kyekikuleese ne naawe oli wangamba nti no kyakirowooza kutongaba nakati kyoliko bulaza devi olina amagezi mwaka akatwaka kulinga empumumpu gwe kati tunda ettaka lya muzeeyi ilyaffe fe abaalikola golowooza singa lyatundibwanga bakafa bajjajja bataata olowooza wandibadde okyaliwo wano kati siisa alinamu ku magezi talinga munnange ono ka bulaza yensi weegaana alowooleza mu kutunda kati yamugamba nti munnange wakiri ettaka lyo ekikulu si kyakubeera nga tulitunda ettaka lyakubeerawo nga tubeerawo kuba we watukuŋŋaana naye mwana gwe kyoba omanya nze wandibadde ontemerako eryange gwe tulabanga mwana tulinga nfunzi wano tetukyasobola kumalako abantu batwogerera golaba ebyo byobugagga byoyogerako gwamanyi bye bakwogerako ffe tetubiwulira ffe tumanyi tuli fein tuli oke tubeerawo tewali buzibu bwonna gwe ebyo byoddamu mbusimanyanga ettaka no siisi no wandibadde otegeera ekintu kyenkugamba tewali siisi akombye kwerima teri kutunda ogambye togenda va ku ttaka eryo golowooza ogenda kubeera ano kyova olaba weeyombekedde okuzze tofuna musajja gundi gwe tomanyiira ate ayogera ku omusajja munyiza amukubye oluyi gwe mwana akasiisi kikyani gwomanyira bwoti gwe ondyaye wankulagelo mweremu la wajjayo akambe katonda wange abo bwongo obunafu balowooleza mu kutunda nsibuko
nenga ate tekyandibadde kirungi. Kati amazima ge niwaliwo wootuuka n'otunda ebintu kwennyini kw'osinzira oba ewammwe kati ne weebuuza mu nsi olibeera mutambuze oba sisi yatya kabula z'okutuuka ku sseri okulabika ng'agamuyisaamu ekyambe kati sisawo omuto aba ayita agenda okulaba sisi bimusobedde akyali mu shooko obulamu bwagalwa omuyaya akusongeko akambe mu kigere ogambe nti omukudduko ojja kuba owenyeggera omuyaya akamba akasonga ali ku ddooka oli aba akulemesa kuddamu kumira kintu kyonna kati ono kwe kuyita munne ganaye baba yesitole ki Devi yayiseeko wano Devi musisi mu nnyumba eno Devi waatuuka akankanya ebiwowoolo bya baaba kati ndabyako Devi ng'alinga afuluma tabanga yaleseewo embeera baaba waali ali ku fuliizi omwana abadde adamanyi Devi amuzzeemu gwe baaba kiki buzibu ki baaba awoza kimu tewali buzibu naye ng'embeera yo era bwana ali mu lubuto va kwayonka era bwali mu lubuto nti waliwo ekibaddewo toyinza tulimba mbu talina kyaggambye Devi mu mugenze mu mirembe ng'osigadde okankanirira bwoti no just nga umanye eriiso ly'omukulu okaabakaaba mukwoza ku liiso bakulu balimba mukadde maama yaferanga nange sikaaba njoza ku munye ewaani era mu mirimba abato oza ku munye olwokwata amazzi oyiseeko ne bulaashi si kyekyaddisinza amakulu akuddeko nakufera njoza ku munye baaba tukumanyi embeera zo tusobola okumanya oba olyokke oba toli fayini kati oyagala tulimba ku macagano nga nenkuba tenajja Devi yakedde kwagala mujjawo naye abagwera agamba muddeyo ku mirimu gyammwe tewali buzibu omanyi woba omuntu omukulu tolina kukankana nnyo ate kutiisa abato wabaawo abantu gwe bagumirako kiringa kubeera na taata nga taata musanze mu kasonda akaaba kati mwe abaana muzzeeko ki oba maama agambe ki taata ng'awoloma yaye enzeno si terifeya omanyirawo giwunye era woba omanye bakuziika kuba essimu batandika okugjayo ebitiiyo kati ng'ogwo omuntu omukulu olina kusiga ng'oli mugumu era sisi abagamba nti nomunaye tewali kiriwo naye kituufu kyo kabulaazi abadde amuyisizzaamu omwambe mwana agusimbye ku ddooka oli kwagala mulemesa kumira sirye sava byebino ebikazi ekifwa oba musezisezi nga tokirinda yitako lunaku amasavu gayinza okkendeera era nga singa bagamba kyakuziikwa nkya owulira obulumi kiba kinyuma kuliirawo kati okudde eno ow'ennyaanya z'evvena bambi abamukwekubagiza kati aba ali wano ono si ye mupangisa waffe neraba abalandi road gundi tukubanja 3 bana ngenda kubawa gundi kati twale mu nnyaanya kuba kati golabi katoyi genda tusasula namwe kati kanoke ka business lwaki baba bambi munyambe kale mbega ili enfuka ni nga bikyakola amakulu tulaba byaliyo Vena yakaabe ennaku kubanga buli kye yagezanga kukola nga kigaana naye kati ate wenabalemerako tebangobe mu nnyumba wakiri kansigaze awo okusula naye nga bizinensi egenze mwana muto nannyini lugero luno yatugamba atandika okubonaabona bw'ati emyaka gyali 15 osobola oteebereza embeera mukulu todduka odduka olaga jangu ninze gwe gwatali mubbi odduka poliisi olaga wa jangu landiroodi nsanso okulaba landiroodi omuyaya abadde ayagala kwepena landiroodi kumbe obadde olaga no just mbanja kwetakulirako wali nsobole okomawo kati mukulu taata sente zange kati kenkulabya aho tuuseewa ku kyokunsasula landiroodi ensawo to omuntu kasita omukono agujja mu nsawo n'atakula omutwe omanya
tosasuddwa oli mulume wajjo era munasobola kwongerayo mwezi mulala bwe mbuulira nze nkole ekiddako manyama tayinaamu landlord soko nguminkiriza muna kwendala bbiri nedda kankube essimu ey'omugaso landlord ng'akuba essimu owaye masituula soko oleete fuukulu ennene landlord naawe totandika bintu ebyo kati ate batumiza fuukulu ennene eri kagaggala gyoyinza otandika otetenkanya olabike nga wakiri oyingira ojjayo omufalaso nga toyina wooyita olina gikoona ennyonda 40 okuddamu obwandasitaani mutuufu oswadde kati obadde odduka kiggwa okuŋa manyama badde ayagala gumazambiro kumbe landiroodi mugezi yalindidde wano gwe olowooza okuzimba ennyumba tusinika mannyo tubeerawo n'osinika onsenyi ne gujja sinika ebinyo mpa ssente kyekimu kye njagala okuza landiroodi tutuulemuko tutuule enkunnyonnyole egamba amayimirira gaganye kamunnyonnyola amatuula olowooza nga muntu mukulu firimu egenda mu maaso vena kitundu kyakubiri vijjo joshike films official gyosanga ka Nigeria kati gwe batumye fuukulu ate we yalaba ono ne yeekanga ennyumba baazimba kuyamba kika so si gwe kweyagaliramu aleeta fuukulu agimukwasa okwetegereza omulenzi ono ng'amumanyi yatyamu gwe kikyolabye eki banaisisi ndinga atalaba yona yennyini okugjako enfookiira nga yeye gwe mwemanyi ayayaya sisi mbuuza mwemanyi kiki mpulira ntidde maama yeye omukombooti mwe kiki ekigenda mu maaso mwina ekigatta storage baba mbadde simanyi kiri mu maaso naye olaba eyembwa yankwana nenfera nti ngagga bano abaana abali mu buzigo buno bu 7,000 ayambala olugoye ng'oyinza okugamba alina we apaakinze wali kumbe ne wirubalu tayimiriddeewo kati kyonna kyakunnyonnyola oyina kakasa kategedde kati weyali akwana kana akaninkini negwe wemanyi emyaka gy'olina olyoka osinika amannyo mbu bakwana wano gyo gikyali 15 ekyakwagazisa omupangisa ate nga kati oli musiru toyagala omupangisa newe giba 15 amagezi matono efamile yaffe oba togirese kati ono omuleeta ewaka akola eki ekyo saagala kuddamu nakiwulira toddamu nakubyogerako mbu yakwana kyerabira ekyo wabula ate kikoze bulungi kati kinkoze bulungi mukulu ekyokuba nga akwana sisita wange omuto obusungu bweyongedde kati onatuna gwe sooka oleeta n'empale nyumba ekulemye okusasula bewaddayo abalenzi temwebalirira ennyumba ya 7,000 ekulemye osasula ng'oyimiriza mwana wa muntu omukwana bannange omwavu taalyeko ngamba ku kikomando biki ebyo byombuuza kati amubuuza ne kati gwe landiroodi ali oyagala nkwana emyaka ki omusiru mutufu landiroodi tewanini gwe kino sirika ebimwa ayitawo ogende n'ewaka oyi myaka emeka egyo babaleka nkunnyonnyole webyose ate byose nabyo binyiiziza nusinga kati nno mbadde ennyiize katono naye kyokuba nga yakukwana kati ate awo obusungu bweyongeddeko nno si wafuluma nca kati sebo naye landiroodi kambuzi mazima ddala gw'olaba binamukadde ebinsaana oli kisiru gw'oli muto simanyi gwewerabanga ddoti kati kankubuuza alabayo nze wensanga omuwala nga mulungi kati olaba kano akaana kanyiira kati wemba nkasaze nekakaala egyo myaka gyo omanye emyaka gy'oyina bannange landiroodi abalaka ki nga kattiriza nnyo ekintu ky'emyaka gwe mukulu kati ono omwana osobola omwekakaatikako ezo kiro naawe kati sikutegedde oba otegeeza ki tuli mu bya sente ate omwana ate kukwana gwe singa mbadde simumanyi nandibadde sikuyingirira okitegera ne kati oyo mwana muto naawe oba omulaba gana amalevu gana tegasaana saizi nga zaffe
Katonda wange Mbakaako gwomanyi nti nyumba ffe tumanyi twazimba buyu. kati gwe ekyo kyomanyi ng'ennyumba mwosobola okuyingiza ffe tumanyi buyu kati fuluma akayumbako kubanga oyongedde okunnyiiza wali mbadde wakulabika nga akasente tugira wakiri n'ofuluma leero kati akatole kamugamba ne bannaye twogeremu ng'abantu abakulu no gwe bayita omuto naye ye akimanyi nga mukulu kati lwaki tewaŋŋambirawo nti toyi mugagga opangisa nawaffe puliizi kati gwe olaba olisiteekezange ayomba olwo ayomba kati omanyi kyo bandi lubuto oba ndi mulwadde soko nyinyo gwe kantu gwe naawe sirika wakiyingira okimanyi baasi ndo kiyingiramu ng'omanyi tekiggwera kwegamba ebintu by'okugabizaamu wabiyingira omanyi ekisobola okubeerawo kati mpita nako babanyiize ogenda kakasa ebintu by'okwawuza okwo gwalinga muzannyo ng'ozannyo oyawuza naye ku luno landirodi anyiizeemu landirodi nawereka ono omwana tamanyi maanyi asooka amukone ku bitaawo 1 2 3 masanda landirodi alabika engeri alina engeri gyakkakkanamu nga tonnasanga muzibu ayinza okugattako omusango gw'okola ki gw'okumuleetera embeera naye nga tugenda mu maaso firimu yaffe ate tugisevena akatundu mwana tutuli kakubiri nkugamba alina obutundu obw'enjawulo naye ng'ogenda kubanga obufunaano wannyini bulambalamba ku Free Films Uganda YouTube channel nkugamba nti no saabinga okategedde nnyo kagamba wakali awo wansi w'erinnya lya firimu kanyigemu direkiti osobole okutuukira ate ku firimu ezisigadde endala zonna kati munanga oluvannyuma Vena ebizibu bye yayitamu bwe bamuggyako byatunda bwakola atya yawunzuma ebigere bimuleeta paka eno kumbe wano wazze bamumanyi bambi azeewa azze enewasiisi alina entalo ne muganda w'obulenzi baagala tunda bya busika ana Vena obuze okamala naye nga gyendi mpolampola abadde wano ng'otuguza ennyaanya naye omaze ebbanga nga toliiwa kati wali wanaye n'akavubuka kadde kaleeta obunyaanya oba kabadde kaleeta obunyaanya bulugwala oba butoolo kwegamba nga si busava bulungi kati gwe olina ennyaanya enyankole ogisalamu gumu n'okakasa nti ddala nyankole kati Vena mutunzi wa nnyaanya nnungi nnyaanya ziba nyankole ensava zinywa amata kati vayo bambi agenda omwewunya naye gwe Vena wali wabulirawa naye amaze ebbanga nga sikulaba basi bonna bakomplaininga ku mwana oba obunyaanya abujjawa ayi kaleeta ennyaanya nnyolo Katonda wange jabuyita bulungi kuba amubuuza oli otya naabuyita nti obulungi sibwe bulungi obuli awo ebyantuuka kato ennyaanya webanga yafotose olina okugiwunzika obulungi balemera badamagi bakiri damagi banaagisanga eyo engira enzijewe nga tomaama zange banziba mwana gwe babbanze ne badda ne mukati ne beehogoma eyo kapito nno gwendyako baasi kati obunyaanya obusigaddemu ye kapitaaliwo bambi watandika okutulojja ennaku alabira ddala nga tewali asobola gitegeera mukamu naye ndi mukazi munno nsobola okubeera ng'ensonga ngitegeera bambi Vena najja abalemu ennyaanya bwazikyusiriza nnyo ayinza ogwa ku damage ate ne yeekuba oggula naye ng'ate yagwiridde mu lugendo naye nga tukyayinayo kati obuzibu nga bunajja era omulenzi ze yatuleetera luli oyinza okutuukira mukadde nga bikyaliwo naye Vena atuukidde mu budde nga tewali nnyaanya yadde kati gano gaba mawulire malungi okutuuka nga byotunda byaweddewo kati munaaye siisa asazeewo byonna abitwale nyambi oba nfuniramu ng' 3000 awo watonkoze bubi munaaye kuba mba nina okulyako lanki nezakkameeza tonnalya naye sinalya gwe tolinamu emmere simanyi leero mase yajjudde ate omumanyi wajjula ajjula kwegamba sirowooza nti mweri kale kantwale bino ate ndabike nga nkuleetera munaaye akasente otaasizza nze nodda ne mukati maama kenkufunireyo n'akookulya munaaye byansi byakuleka manyaye ku kantu kakulu ogaana okuwa omuntu ekyokulya ekyamazima kyewalidde eggulo nekitakola makulu naku lwankeera kasita ogenda n'okipa
waba tokyayinawo manyi olya n'okkuta n'ofundeera ne wabawo obudde bw'okupa yekiggwayo kitya okupangira envunyu ebyokulya yes like that kati munnange ebyogubira ng'ogaana okuwa banno manyi ojja bipa ate biggwewo kati munnaye ate mu kifo ky'e3,000 teyamwongereramu ogudo naye nyewale nti okubira nkusimu akasimu nkajjewa nasooka otunda n'enfuna ekibbo mwentambuliza ennyaanya nagamba gojja funa esimu y'omuntu yenna eyange kasita oba naye mu katwe gwe nkubira bukubiza naye guyoole gwonna ogwa mukama omukisa manyi kino kye bagamba ememe gabagabe naagejjanga sayansi ali awantu awa nti buli woogaba bakusabira emikisa ate saala z'abangi ziba zijjudde omukwano n'okukkiriza bwe buwangazi bwe kweyongera ofuna wetudda nti ayina ayongerwako kubanga ayina yagaba kati atayina n'akatono koyina okawubira ate ne kaggwawo alo yu kati munnange baramuwala nga bateesa n'omufunirayo bambi ku ngoyi wanaaba akomyewo bena waawe bamumanyi okumala ebbanga ye yali abaguza ennyaanya ennyankole naye okuva eyabula omwana abaleetera obunyolo obunyaanya obunyaavunyaavu omulabe Joshua ojja kukubwa emiggo baba ensi si nnyangu bambi bano batenda nsi kubanga munnange ensi nga yakufundiridde gwabeera ekyokulabirako n'okutenda ensi kubanga munnange buli wooyita ate badda mu kubeera nga bakugeya baba simanyi naye nze engeri gye njogedde naye wano ng'ogenze leeta ssente ambi yafuna gwe kasita ovaawo bakuba omugongo bwoti ng'ofuuka mboozi kati okudda eno ono ye yakava akabula wasiisi mwana mbaddeyo ni mwana amawulire tegali fiiti nkubuulira alaali mwana oyo siisi alemezaamu mwana ebyeki mwana omuzibu naye ayagala tulemezaamu mwana lwaki atulemesa ssente omanye abatalina yadde n'omugabo be balumwa ennyo n'okusinga ate abavunaanyizibwa kati omukulu manyama emirimu gyamugaana okukola okole anoonye ssente ezizo ezimuvunaanyizibwako adda mu kulabika nga ate abalira mu nsawo ya munne tegedde ekintu ekyo era yapikaapika kabulaaza devi asobole okuteeka siisi ku nninga ku buleeza balabike ng'ebintu biri babitunda ati bali eno banyumyanyumyamu atenda siisi ngeri gyakalubidde mu bintu ono kyamuluma mwana oyandi badde akkiriza ebintu bino tubitunda tulabika nga tufunamuko nokimanyi siisi oyo takibala okimanyi emutunda naye afuna kati kale akuweeko omugabo gwe wakiri gwotunda ogwo gwoffe tuyiye ekiddako tugende e Kampala wali mu kibuga ekatwa abaana bayiiya please mwana simutegeera sisitawo agenda tusayala mwana kati gwe tewegomba vuga ku nziga mwana obeera awude kati gwe kyoba omanya sente wezimuluma wezibula mu nsawo ye aba ayagala balamuzaamu mwana yekalakasiza n'alemezaamu nembutuufu kati bano bo balaba nga kisiisa ekyo kibadde kitaaga kufumbirwa kiveewo kugamba ne gwe tolaba nga mwana sisita w'ebintu abisika abizza gyali agenda kulabika nga mwana mwabayisaako egaali kati ono nga mwana nina kyenkozeeyo nze nkubuulira linda kabulaazi okoze eki ng'amuyitiramu kabe mwana ate naawe tontiisa kanga omutaddeko ekyambe gwe swama mu kayala mwana kansobole okweyongerayo blood ate ndabike nga nze maze okubongako aya gwe tetenkanya sisiwo osooka omupangepange mwana asooka okuvaayo atekeko ekinkumu wali nange mbadde ninaano kapulani mwana njaga kubba abazungu abo nsooke mbakufumbire eddiiru ebaluke yes nja kuyisaako wano Subaru ojja kukakasa ne muganda wange gw'omufiiriko ofumba omuzungu
bali nawe balimbibwa gwe mulimbe ate kasitoteka mu broken English abalowooza omuyigiriza bya wano ategedde mugambe why are you going tomorrow yesterday kamfungula biki akubuuze what is kamfungula it is something needed to be eaten something kitegedde ekintu ekyo ate wompakanyanga nkusindika ku original bolowooza teyafulumye it's your boy VJ Joske wano tuba mukasi kamu anti kasobola tunyumirwa ate nga bwe tuyiga baji 7 na kitundu kya kubiri ate okuviira ddala wano ku Free Films Uganda ya YouTube channel joba wesiga okuzama kuzio 5883334 gwayagala okujoininga updates groups zaffe omperezaako ka message oba nonkonako bango olina business yonna eyokulanga ne woba oyagala kweyunga ku bantu bano butereve namba eyo osobola okutuusa ku namba ya director wa Free Films ate nolabika nga nawe otandika okulabikirako ku ntimbe zeye zabalala kati bami mukazi wattu Land Road luli yamuwambako buwambi capital mulamba kali mutakyayina kati abaali one wajja omugenyi gwe nyabo wanjisebo kasitomo yaganya oba nkuyambe ntya gwe oyamba nze oba gwe kati munayoze wange gwe omanyi nedda sikumanyi sovola nkubuuziza ene nyumba yange ani yakupangisa kati omanyi okufuna Land Road gw'obadde tomanyi naye ng'ate alabika okubanga ye nannyini kati oyinza okuba empaka naye nze nina Land Road gwe mmanyi bamuyita Moze yandeeta nembeera wano simanyi gy'abeera naye kati tomanyi sikumanyi naate nze ayina ekyapa kya wano enkya abazimbi bange bagenda kulabika nga basiiga ebiziga ennyumba eno egendako plasita kati omanyi kyoba okola sooka ojjemu obuziina bwoyite wano mukama wange eno ennyumba ngipangisa nsasula bulungi Land Road yakajja atwala obunyanya bwange okwesasulamu emyezi 6 maaso oli musiru kati oyinza otya okuba sikumanyi tomufaanana yadde onaabawala oli musiru kwata ebibyo otambula ogende labayo mukulu tonziramu labayo mukama wange nfukamidde bannange kwegayiridde omulimu ogumbuze buli kimu kiganye bambitongo bakale labayo kale nzikiriza gwe Land Road omupya naye bambi kale sooka ompeemu ebbanga ngenda kusa ono munyiivu agala kumanya kale kambuzeyo gwe yita nja kukokola gwe genda tukwata obuziina bwo otambula ogende bambi mukazi wattu Vena bamugoba ne mu kifulukwa mwe yali ateekeddwa osula ketulinde ekitundu mwanatu ekyokusatu ate nga nakyo kyafulumye edda waneno ku Free Films Uganda ya YouTube channel sabinga sabuboostinga bannanga kagamba ako kantawanya nnyo emisana gwe giraba ekiroola bo basiika terezi ajoske alright bweto bwegeze ate mwanatu bannatu ba Free Films bagikutuusizzaako ketulabe nga tulaba akatundu akaddako nyiga bunyizimukani afanyika channel eno ojja kuba oziraba endala zonna ajoske avije of more value.